Okay, ladies and gentlemen, Babuzako Mwendawa Nange. We're having a lot of fun. I'm happy to be here today. Bambi, thank you for tuning in. It's Spice Diana once again. Amazika Spice. Yeah, spice water. Gari one. Gari one. Yeah, the freshest nigga around town, aka King Kong, aka Fake from Mecca. I see a smile. Nina chembuza pulum. No, njafu ya fake wali. Ekigambo kiri freshest what? Freshest nigga around town. Freshest what? Freshest nigga around town. Freshest nigga around town. Kama hewa ziwe salamu alaykum. Wa alaykum salam. Reverend Father Haji. First things first. Murude ogenda ku stage. Oh yeah. Officially. Somehow. Simon na. Backstage. Ewo. Veyo chanja. Wala deyo. What they are? Some organization they take a say something for girls. Chengamba. Nti officially okubana ebivulu abayimbi bagende ku stage na buli kimo. And the way things look as of now, Ministry of Health egamba tuyinza okuba ne lockdown empia. How does that make you feel as musicians? I'm going to get married. To who? To whoever it goes. Ndako. Tunisanule banange. Tubere munisanule wali. So like for sure buli kimu tubikoze tugezaako okwegumya leo tulanga tugenda te mu lockdown ndala ononya byokola nga tugenda bifuna for sure. No salamu wakole sole. Asalamu mwase. Kuba ebyokola tewali kati ate eri mufumba ebyokola gyebiri bajja kukola. How does this make you feel? Bagenda okuwasa naye bagenda mu lockdown. Tubeereyo mu katogo. Kibuuzo Kyo mukwana. Bobinyi. Wasingiza kiryawo. Niza kuba nyingiza naye singiza nga bwe nyingiza mu bulamu. So kimpisa bubi. Era olira obusungu gye batasuubi. Obusungu mukabula kigenda kuba bwekiti. Musuuza. Anji. Okisuuza ki? Musuuza is happy. This lockdown is coming when he's here. Yeah, chogamba tugenda mu lockdown. Tuyinza. Tuingira down. Nabo. Waliwo oyo. Nampa ye neighbor wange okubayo bukubi kayinja. Nadireta. Nampubayo oluchi. Olubulu ekigere. Kikuyisa kitya Musuuza gwe ng'omuyimbi? Honestly si bulungi kubanga nga bwomanyi abantu bakola expenditure according to the income, you know. Yeah. Naye kati ezimu zaavaako ate nga expenditure teyasalika. Ebiseera ebisinga tetumanyi kyakola kati oba tulina kugwa tetumanyi. Era tewali kyakikolera. Temwewuunya. Kirungi nnyo purimu gwe kennyini nga bw'okitubuuzizza. Endongo bwesebengereramu ye bituba nga kamusic tekakyaggya bulungi. Bambi temwewuunya temutulangira banange mugudde banaye like that. Esaawa enafuyemu. Lwansonga egenda kunafuwa. video esinga okubeera cheap kati ekwata million 10 plus just ng'okozeemu awo. Wekitegeera. And ate at least abantu olina okuba oluyimba every day. Ate olisa n'obutakola nno hit olina okukola ate olulala. Olina okukola oluyimba olulala kubanga you cannot predict a hit. Yeah. You know? You can do a good song on a okuba nti you're doing the hit. Hit kijja buzimukama naga nti lwagaddwa abantu bangi. Though you can we always do good music. Naye to a song to be a banger like a mega hit. Sometimes it's by God's grace, you know. Yeah. Kati oyinza okukola video nga like we put in like hundreds and hundreds of millions now, but we are not getting money. Okay, I am sure Fik, you have either Spices, your favorite song, or Spicy, your favorite song, or Kenzo. Yeah. Tutandikire uwo.
what is your favorite song for Yeah. Art. or what spice? What's your favorite Spicy Diana song? My favorite song from Spice Diana. Quarter one. Your favorite song? Why is it your favorite? Eh? Why is it your favorite? Neoka production Kalungi. It's a nice song. It's a very nice song. Oyagala mukwatirira. Kenzo? The Kenzo nganyingi. Nolerum. Not Billy. Amugonga ko bakubye songo. Wachongongako. Njagala nnyo ayagale. Njagala nnyo mundeke nnumbe. Mundeke nnumbe. Okay. Nange njogereze njagala. What is your favorite song or Rafik? Since Bolani. Rafik. I love Bligita. Kuba bakuligita. I love Bligita. And Property was one of my favorite, by the way. Okay. I had to Kenzo. Kenzo. No, is that Kenzo? Is that Kenzo? Enchi. MB. Nyimba. Weekend. Oh, Weekend is a nice song. Actually, Ninja as well. From the old songs. Ninja. Let me see which one. Akaserengeti. Oh! Go on. Wait. It's yours too? Wait. Umanyaka Serengeti. It's a nice Seleri. There's so many really. Ewa Kenzo, your favorite Spicy Diana song? Honestly, the one they say na abantu and the fun one. 1 to 2 or 3. Honestly, the nyimba z'abana abantu mbagala from the breakthrough ndawuza mpaka watu se. Ngayogera nyimba. Titles. Your favorite? Of course, Quarter One Omega. Of course, kaimba kaja kakuleta bali bakaita. Onsanula. Oh baby wangu onsanula Your favorite fish song? Yeah, Fik Mafia is my biggest of all time because man, he really came out with the difference in that one. Omuliland is different and is a real hip hop, or like he really did what he loved most. Olimbo, I think, na hiyo nyini waruliza yeah, that's the game. Yeah. Mafia tagula bupira. Yeah. Arumba kere. From day one, Olabida Dalanga Fake is a rapper, and he was inspired by rappers to be a rapper. He's a rapist. In this one, he really killed it. Actually, it reminds me. Abayimbi ba Uganda basinga omwagana nagamba nti rapper, and then webigwera ngolaba ali mu genres and they never stick to one really. Do you think it is actually important for someone to say I am a rapper? I'm a rapist. For me, this is what I can say. They're actually rappers, like for real. But culture matters, you know. Our culture and our origin, we love that dancing thing. Kati gwe bwesi benyeri mu bine ebintu fo wavu. So Rocky Giant. By no chijayeri, ne bakiteka into the Ugandan way. You understand? However much chiri but feeling a new but she know audience hip hop stamina before the remix so kakranka watandika ngoli hip hop artist ngatukubagana segera olowooza ki ku bantu abagamba nti nze ndi rapper naye ng'omusanga atagala walaba nga kidansi okitambula naddamu kibuuzo ekyo mbadde nkyesunga yo omuntu oyo yenze bw'ombuuza nja kugamba amarapa kubanga you're a rapist engeri gye natandikamu oba bwekyo bwe natandika oba kyenfusing okugatta byonna byonna ebirala byenkola but sitagetinga audience ewuliriza rap music at the end of the day apart from being a rapper
musician ndi muyimbi ayagala okuyimbira abantu bonna waliwo abantu abayinza okuba nga tebaagala rap and the Ugandan musician yaman nga baagala dancehall music nga baagala ebiseera ebijja tuyinza okusanga mu bizinesi ya Josted wembanga nina potential esobola okuyimba mukama katonda nanyamba n'akaloozi nga wembanga kagezezaamu kasobola oyitawo nonya sente at the end of the day sigenda gamba banange ebirapa okitegera sigenda gamba nze ebirapa ogambye ekufulu za bbeeyi ekufulu ziriwa ziri mu bulago so ebiseera ebisinga tuba tugezaako kunyumisiza muntu abawagizi oba kunyumisiza abantu okunyumisa akazannyo kuba okunyumisa akazannyo tuteekamu ebirungo nekyusaamu okumalayo ekibuzo kyange nali sogedde ku Brigita ino yeetsejja intro kayingira ogambye kakolaki kayingira engoma abayimbi abatagala naveno nadderi naveri nga tosobola mukwata n'omuclassifyinga abantu wamu nti Spice Diana muyimbi wa R&B or Spice Diana is a dancehall artist. Well, to me, the chairman ngafikubagamye nti artist olina okuba nga oli artist 100%. You can do anything. Olina okuba ne art ow'enjawulo oba olesemaganda oba oleseki as long as you can do it. Ate nno si buli omuntu asobola okubikola. There are artists that can do R&B naye nga tasobola yimba dancehall. So doing all those things and having that versatile, it's really a talent. It's really a talent. Not everyone can do that. So nze ndaba nga artist yenna alina okuba nga olaba Kenzo yakubye n'engala. You have to do all those things, so it's fine. It's very okay. Manyi nti tunoonya majja buli muyimbi ali muno alina yali akoze ku albums. Have you had an album? No, I'm actually working on one. But we are tuli mu culture kati abayimbi be Uganda ba appreciating nnyo okola albums as opposed to, you know, one song. Mulimu abayimbi nga bayimbye ebbanga nno, like they've been in the industry for a very long time naye nga takolanga ku album. Eddy Kenzo, Afik, Spice Diana, what are your thoughts you know, about albums and abayimbi oyimba lumulumu. Is this okay? Nze ndowooza it is an advice to all musicians nti olwaleero tuli mu bintu mukama yatuyamba nti internet etambula bulungi oba okitegeera and audience ensi yagatta internet yagatta ensi yonna osobola okubeera n'abafani from different countries buli nsi ne bwoba nga olina mu bafaani bibiri noba nga olinayo ensi 5-10 zolinamu abantu abo senga otunda akayimba kamusendo gyafuna zalimba batya lumu naye senga ogatta ennyimba eziwere 10 era gyofuna nyimba sente za nyimba 10. So you rather do album so that every month osobola okureceivingyo kasalamu oba okitegeera. Fig. Temujja kumfuga bakubagira mwena abantu tukugumikirize nga Kenzo bwayogedde time eno tufunye obudde bungi nnyo tetukola shows nga bwe tunazikola, so we get much time to work on music. Tufunye obudde obumala okukola ennyimba, okucollecting ennyimba. So ensonga lwaki olaba nti abayimbi abasinga tuvuddeyo okuba nga tukola album. Ate nze ndowooza nti yekaawo kyegenda okutwala music waffe mu maaso. Yekaawo kyegenda otuyamba okusobola okukubanga oluyimba waba otanga oteeno n'oteeno sometimes ennyimba zigenda notazitraffickinga nga webwera nga otadde album mulundi gumu nyimba kasente kakolektingira wamu. So ndowooza nti kirungi okukola albums, but at the end of the day kiddayo erigwa omuyimbi okusinziira nze album yange egenda osooka sinaba actually sikolangako album but data singles. Naye when you feel like it's right time for you to work on an album kirungi gwe kenyini okwesalirawo buddebo bagita singles oludde mbasingo twakusanga mtunadde. Spice Diana, tell us about the album that you are working on, and how come Spice Diana has actually never worked on an album? Well, it's okay that album is not something you just pick up and do.
True. Wanga, those are songs and sukam like 8 songs. What are them saying? A lot of money. Kadeshekeza Kenzo mwena mumutia. No. Yeah. Mumutia kubanga. Production. Have you heard the album? Production in Mulungi. Kati nechilala. No nalimu. Instead of singer kati album yongo because or you know what strategy how you're going to push. Kubanga we've seen our fellow artists in Uganda about the album is not a demo muli yachibisho national album. Wanga kwa album bagala ko limba lumu. Wanga batwagala ko limba lumu. Why? Because kati instead of singing nyimba ziba targetize Uganda yuka tuina strategy ogena pushing go to limba Africa. Kati ozo tuina companies etukolagana nazo njigina kuyamba ku distributing music ave just ku platform gwe jomanyi ngomu na Uganda because those are songs esuka mu munana ate kati abantu tebana kumanya album ino kuba ku variety oyimba olulimi olutamanyi nako nti omanyi toba ina strategy yo promotinga ojja kufuna engeri yo promotinga mu Colombia that specific song jokoze engeri mu maybe French or something or that, you know ewe targeting out never to ina ngejenza tu some music oyo album ebigenda ndo someone wetubuliza Eddy Kenzo kwa Kenzo atade album eziwera atenga abantu bazagala abantu bazibula online oyogede ku strategy maybe this is when we ask him what has been his strategy all this time how has he managed to actually sell albums and you know atete tulimba tuli bantu bakulu sola walimba mane bile vutuli wano fena walimba this is how it is ngena nefuna chance ngomu tunefuna breakthrough with the citaros kama najana nyamba nefuna kala Maria Rose kama na nyamba nefuna yobulala ngabo na butano nekukwata abantu kati audience negena ngegeje botunulira ku channel yange ndoza we natekera ko citaros yalina ka abantu ntalo ndoza ngeyenetana negenda apukatekena kweza 2 million abo bonna abantu kuli ko Uganda ndoza millions abantu ntwali niza kubanga abiri. The rest is in Uganda. That is an advantage for me. Obochiraba. Botunulira social media zange nezipostinga nezambuka million plus. Katinga, that's an advantage for me. Another thing, I've traveled a lot. Ntambo demonsi nyingi, meetings eba DJ banji, radio cause interviews nyingi, I keep the contacts. You make friends. I make friends. So, at Wimbanganze, mazoku to come that caliber. When I do a song, lula kwa abantu banji obostegera when I send emails fed up syndicate emails according to your contacts it goes to those people that I've met, you know, it goes to that media that I went to obochirabo kati nze kyenyinza okugamba abayimbi baffe kati nga bano baganda bange bendi nabo wano oyinza obutafuna mukisa mukama nakuyisa nakwa breakthrough like you are single but you rather do collabs with different artists from different countries. Wokola no munagana, kolako no Nigeria, kolako no Ivory Coast, kolako no Cameroon. Nakamalo kola no mwana wekireka. Kati wokola n'abantu batano. Tomanya mwezo enyimba 5 oyinza kwasa ayo kamu. Ate nikabako mulimo gwe kakolera. Another thing chenyezo ero kubagamba by increasing okuberanga bakola quality of work. Quality music. Tulina abantu kati abagezaako okulaba nti banoonya music from all over Africa because Afrobeat yaliko kati bw'omala okuva mu West Africa otandika okukkirira still mu East. We are blessed to have people like Diamond n'abalala naffe okuba nti at least East Africa naye ulikkako kati tebasobola kunoonya fefeka like for example muli bwagenda n'akugulinga Eddy Kenzo ne bwebera Instagram n'omulikinga bano ba Spice bebaddako oba kitegeera bwogenda ku YouTube channel no subscribe bano zeziddako okitegeera kuba wali bwe tuba tugulawo gundi ezo oteekako country Uganda kati baleeta related it has to be Uganda and that also help a lot. You spoke about collabos omna Uganda okola n'omuyimbi w'omunsi endala nga Nigeria, Ghana, but then we also have situations where Spice Diana kanveze akoze oluyimba n'omuyimbi om Nigeria oba Fik akoze n'omuyimbi atava wano naye Spice n'afa n'oluyimba ng'oli yesibyali nako. So it feels like nti omna Uganda yakola ki amwesibako nnyo. They don't even promote the song, they don't even care. Yeah, ekyo kintu kiri two ways. Abamu bayuza kati aba Nigeria for example mukama yabawo omukisa ne bakwata nnyo wano kati ebiseera ebisinga believing nti bajja nako oluyimba n'omuyimbi wa wano omuyimbi wa wano ayongera omupushinga ku ground wano naye kati yeeri oyinza obutagala kupushingayo kuba ebiseera ebisinga obalaba akola kolabo n'omuntu atazaawo singa mangu ako kati oluusi naba nga postinze omulundi gagumu ezo ziba mpisa mbi utayagaliza or do they Africans abantu buli muntu yenna akolanga
Mufirika tulinamu obuzibuzibu sizalawo negga tulinamu tulwana nnyo tulina amagi ne bwogenda mu katale ne bwogenda ku baboda osanga owa boda n'agamba munne guvaawo wano tokolerawo ng'oyinza okujja gye nannyini ttaka eryo nannyini taka kati mu Afirika ekyo kintu kirina tusanga nga abayimbi ba Uganda babayuzinze nnyo akwata oluyimba oluusi n'awa naye ku Nigeria oba ku muyimbi w'ensi endala n'amwoyo ku ssente naye oli bw'amala okukola naye oluyimba oli n'ateekayo n'apositini olwodyo I think one musician that I've been happy with was Patoranking Yakola Rimba Nefik. You could tell that he was interested. He was actually pushing the song. And the song I did with Mboso pushed the song, like for sure. When they wrote album, but he pushed it so hard. Mboso. What has been your experience? Mboso, right? Toyogera Luganda. Tanzania. Mboso. Toyogera Luganda. Onabambo. In those cases, kisinzira engeri gy'okozemu n'omuntu gw'okozemu. Okwata ssente n'ozuwa omuntu mukola akayimba nga ye tali interested. Because kiringa Kenzo, omwana asobola okujja nga tamanyi kuyimba oba kinaye n'akuwa ssente because at the end of the day twagala ssente okuyimba naawe. N'akuwa ssente n'otula mu luyimba naye nga tovibinze. Kyekyo ky'osanga nti osanga omuntu n'akola oluyimba n'atakola kinatafa naye kupositinga oba nakupushinga oba anything. Nga kayimba tekalina kyekamugattako okujjako oba omutoolako oba anything alaba banga gwafunamu. But singa okola n'omuntu nga musoose kukolagana nga bwe tuli waneeno ti Kenzo kyali wange from day one, Spice Diana mukwano gwange, omitinga omuntu ne mukolagana tulina okukolagana ensonga yo ndi kumulamwa ne mumanyagana ng'ab'emikono mukola oluyimba mu mbeera eyo. In most cases it is better. Nze abantu benkozeeko nabo nkoze nabo nga babadde baboya. So you've never paid for a collabo ever? Have you paid for a collabo? Spice Diana, have you paid for a collabo? I've never and I will never. But have you been paid for a collabo? No. Me, I've been paid for a collabo. Which one was that? I may not mention, but so many. Kenzo? I receive a lot of requests, but I don't need to sell a collabo. Wemanga sigenda vibinga nawe I don't. Mfuna request almost every day, not even from only Uganda, from different countries. Okay. You know why I asked? Because I know there are so many musicians that would love to work with, a brand like Eddy, very established. And then abayimbi abali successful. Bagala nyokola n'abayimbi abali successful, and not the young talent. Not all, but there is a song that Eddy Kenzo has with Martha Mukisa. And I was wondering, why Martha? As an up-and-coming talent? It's okay that I can call it history. I attended the Kibuuzo Kyo, I think like 4 years back. Yeah. Nampereza ngagotosaba namperezanga n'ennyimba ze namugamba njagira nga Fiki bw'agambye nti omwana omuwulira nga tayimba bubi naye ng'olaba waliwo ekintu ky'alina okwongeramu kuba buli muntu ayamba yeeyambye ne Katonda tasobola kuyamba nga bakambuliza obeera tweyamba otegera olina okuba nga olina kyokozeewo neeyamba buli lunaku. naye recently nagenda nendaba Martha nagenda ku YouTube ye ng'akakola almost like 7-6 videos nga apushi nga tapowa nengamba omwana ono yeetaaga ekintu kimu breakthrough era yali alina oluyimba lwandeetedde nangamba nteekoko nemugamba no oluyimba lwasanga lwaligenda kwera kwalbamu nemugamba omanyi mbadde ngenda kufulumya albamu yange mubanga ettono naye kansooka engipozingemu katono nkuwe ku luno oluyimba ofune breakthrough again nze nzijjawo nkola because abadde patient for over 4 years. Ate ekirala bwe namugamba nti gira olindamu yongera okukola tiyasitopinga yakipinga ono ng'akola ekibuuzo ani goyisa omwana Martha Mukisa kuwumuta gyayina eno kamiro gyeyayimbako agataako gayina nogamba mbu oyo mwana wawo atusa abantu ku ntika bawera bagambye asabye kola be myaka egyo ati bw'oba n'oyimba n'Eddy Kenzo 10 years tandika kati osaba ani
Uzokusaba ono Kenzo. No, sigamba muno namukuba bench. Oboshitegera. Nina mugamba yongera. Oboshitegera. Yaita nachukira. I tell this to so many people. I want to be frank with you. I tell this so many people. Ono si Frank, ono pulimu. Banyange. Ono si Frank. Ono pulimu. Omuntu omugamba n'omugamba omanyi. Nze nandyagadde nkuwe eddagala n'ekikolo. Wabula sikulekya buleeta eddagala olinywa ate nkya bwesimbeewo atefe. So omwana omubuulira amazima n'omugamba omanyi. Omuwala. Oyina kukola mwana wawa. Oba okitegeera. Eyo omuwala oyo. Oyina okukola n'omubulira ekyokola kuba kati olwaleero maka olina oluyimba olugenda okuddako. And it's going to be a hit. How do you know? In fact, it is coming either today or tomorrow. It's going to be a hit. Just trust me. So after emyaka ena nga akusaba korabo bwakiriza nemukola n'ennyimba endala so okola ennyimba endala ezo zemwakoze kuba tulaga omumanyi nnyo so kati mwakolaganye paka we mwafunye ennyimba ezo zemugenda okuzaako. Wala nange ekibuuzo ky'obuuzizza sikitegese. Mulimu sense byagayogera. Bayiso ogenda fuluma. Nze gwe mulaba wano nsobeddwa.